Watawangu bakuluna wangu decisively humiliated, defeated. Kadaga yaleta 4,000 MPs here. Yalibadi taliwa. Yalibadi with an international job. Mama na bane bamono. I period Kadaga backwards. Remember sabai ngoyogerera mu meeting. Hera bagende bagamba mu taps into our phones. You were stupid. Oba you tap. Ebokedeya. No gamba fetishes ngo ina mukazi wa ina church ajabe gobe. Bujingo bali bamubanga bamumazeewo mpolera kubera kivu celebrant ngolo ja muhoozi nayo birimu ebyo akabukidde kaleta tedi nakubattedi nemuteka kutta okuba wacho mukyala anti waliwo pastor gadi yali amukozesa this man Bujingo so the court kitala with his malaya and the church closed dabe kifalisayo I have nothing to do with it. Kati goli wa kalisali omanyi oti ebyaka kifalisayo omusajja akujjidde Bujingo akujjidde y'abantu n'abajja mu bukafiri n'abaleeta mu ddiini ogale church naye ekisajja ebyakatonda obimanyi era Bujingo bwe namulaga gundi ngoyo omusajja w'emulago yagamba eno w'emulago agimulaga yagamba nti gwe tamale banna mirundi nakyo besamulaga bagenda omumoto olosirugamba miso gita yakuzanya waliwo yatudde waabwe natula mu meetings ebbiri zonna twazikutte naye nga lwaki walaba permanent secretary gwe batudde mu prime minister's office kawo can you get a cow n'omuteeka mu important office like a prime minister's office wali alabe kawo ge batutteyo batunuulire ababadde mu prime minister the heart of government naye omukyeyinamutwe ayina ettaka lyagala okutundayo eryo lisajja linawo bagenda disiba n'ebintu nga biri mu sente olukukwata kengalo kati lyo lyasanyuse omanye nti ento ziraba ezo baba zitika ku loolo zijja embalala oba ewalala wonna ezirinnye loole zisanyuka kozi zigenze for slaughter they enjoy the ride when they are heading for slaughter ate bahaba manje omwana ebyamututteyo bw'atunda ettaka abulye ba refugees. How can you have a cow who has not been gone through civil service? No to come prime minister's office nabanja nakkiriza abaana be babirimu yabudde mu bakawo ne bamuwa ekifo ekirala wekayunga wekayunga ze mu prime minister's office. The minister Museveni is captured if he is an appointment nabaga nti kagoda yali mu ministry yaki ya internal affairs ne bakola lishafu etaliyo ne bamutwala mu education Museveni naite education yabuuza kagoda why are you here Mzee am now in education how you made a reshuffle which reshuffle nga temumanyi okujjayo ekibabulanga kifu Museveni nakubira nursery eyali mu education permanent secretary I invited the Minister of Education officials. You are not here. Mzee wango byani yagobi ndekere ekiba omwana bannango omwana oyo abaana abo ababiri ennaku ze yamala mu $3 million kagoda yazijjayo tuli mu kwata bamukomera nga badduse ate bagenda kwata power eriwa Muhoozi is inevitable ate naye bamulumba ne bakwata Kamala ne bamuwa $1 billion to make Muhoozi a comedian, an international comedian ne babagula miso ne bakwata Museveni yali abasi ganda apologize Muhoozi n'agaana ejogeryo abajoze sibali babiri umweja kudukira mu helicopter no wakuttira wa nawe leka mbabulidde ate banakola ki omutagenda omwayina ICC emwetaaga for smuggling organization akasajja kabaka itamulani nebannereko kubamba amanyi denawo mboze babitikenje nagaana kalati nkubule ne kati babikutika batanga ambudira bampite ekyankwanzi apologizes nali ngyesibye omukazi yagikwata nga kiki wesibye kuba fata mu kubisabo